kati no tukolekedde ka sinema tugenze ka byafaayo nakyo mukadde kano. Wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yabamusibira mu bbwa batuza Abamiruka nga bateesa butebe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi no gitematima mu bitundu. Era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero bw'ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi. Emyaka 10 nga giyise yali byabbe tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja na kusobola gasasula. Wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okugibwamu ssente ne luba lwa 5 nga balwetaaga mu lujje ku batunzi b'ennyaanya aba bodaboda abasindika ekigaali n'aba taxi mbamunyemunye kubanga twetaaga ssente. Wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyaye Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatali na munnabyabufuzi okujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga. Amannya si mawanvu nnyo. Robert Kyagulanyi Sentamu.